Taata Musaasizi Muhabat agambibwa okutta omuyizi wa Hillside SS Matuga ng'amulanga okuwa muwala we ekimuli kya Valentine akomezeddwawo mu kkooti olwaleero. Nnyina w'omugenzi Meuda Nakiyemba mu kkooti abadde yeerangaze wamu n'abooluganda abalala. Ono ayingiziddwa mu kkooti era omulamuzi Esther Nahiria n'amusomera omusango gwe yazza ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri ku lunaku lw'abaagalana. Omulamuzi era agambye nti okusinziira ku kunoonyereza poliisi kwe yakola n'alipoota y'omusawo okuva ku ddwaliro e Mulago, Musaasizi yakuba nnyo Bukenya omwalina okumukuba omubiri gwonna nga gwaliko enkwagula omuli n'okumumenya embiriizi ekyamuviirako okufa. Kyokka omulamuzi bw'amaze okusomera Musaasizi omusango agambye nti ebimu ebiri ku fayiro eno bamuwaayiriza. Bw'atyo omulamuzi Nahiria n'amusindika mu kkooti enkulu erina obuyinza okuwulira omusango guno. The accused person is accordingly committed to the home for trial and nga kkooti ewedde ab'oluganda lw'omugenzi basabye kkooti ewe Musaasizi ekibonerezo ekijja mu musango gwe yazza kuba omuntu waabwe yafiira mu bulumi bw'amaanyi. Era nga twali abaana babiri kati nasigala omu. Situtegedde lwaddadula ku ki? Muto w'omugenzi nga ye Letitia Nalubega ategeeza nti yafunye ekinyegenyege ekyokusoma amateeka asobole okutaasa abaana abatulugunyizibwa. Ngenda kukola llo ekintwala ku lwallo kubanga ndaba okutta abantu kususse, okutta abaana kususse mu nsonga ezitategeerekeka, mu nsonga ennafu, abantu betta, abantu bakozesa busungu. Maama Nakiyemba asanyukidde ekyokubasindika mu kkooti enkulu ng'asuubira nti bakufunayo obwenkanya. Suubira omulamuzi yenna agenda okutula mu musango ogwo agenda kuba mukyalo oba mwami muzadde agenda kutunira omwana wange obulumi bwe yafiiramu awe Martin obwenkanya. Omwami Musaasizi afune ekibonerezo ekigiira ddala mu ye kye yakola ekyokutta. Mu ngeri y'emu omulamuzi Nahiria alagidde omuvubuka John Masaba okukomezebwawo mu kkooti nga 12 omwezi ogw'omukaaga ng'ono naye avunaanibwa okutta mukwano gwe Vincent Kiyingi oluvannyuma lw'okumusanga ng'aganze yali muganzi we Joan Nanfuka. Bo bazadde ba Kiyingi okuli Helen Nabbanja ne Eve Nasanga bategeezeza nti basuubira kufuna bwenkanya. Ffe ng'abazadde tulina obulumi wanga tewali lunaku lwe tujja ku kkooti ne tumulaba ne tuddayo nga bwe twazze. Ekiwundu kye yatulekera kinene ate si kyangu kyakuziba. Tubasaasire ffe abali mu bulumi kuba ye kati ye munnaffe ali awo atutunulako n'ajja ate ne tweyongera okulwala. Waswa Beka Sentongo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.